kisa kya Mukama agenda kukoma kunze. Yavuma Prime Minister Nabbanja, yavuma Namuganza Minister wa Abani Biche Bibuga, yavuma Honorable Bala Munga yaka. Abasinga obwedda mumbuza mu WhatsApp ne ku Facebook nga mungamba kiki ekiri kutuuka mu NRM. Abasajja nga bali mu kwekuba video kwa video abawemula ne bawemula. Bobi Wine nakyabakoze ayina eddogo gye yabateekamu emandwa gye yayogera ku bwanika simanyi ye batinye ku mitwe. Video nze kuletedde mu maaso ogenda kubanga obinyonyoka kiki ekigendera ddala mu maaso nakuhola leo nga bekugambye naye tuna jumpingayo video eno mutima omulungi ejimpereka like gwatana subscribinga nawe subscribinga hawe gate ku mukutu gwaffe kuneno nakuhola lero ba members nga basatu bonna abamanyi wali mu NRM batense kubeeranga bavayo nga bekuba kisa kya Mukama Franka Justin na Mede naye huyo ndowooza mwamulabye Bobi Wine wino wenna yabyogerako nagamba nti no ninze Katonda yansindika era namwe abalapi bakuno abawanda boy UG ba subscribers ba queens ne ba king ne muchikiriza ntino ebyaddala Bobi Wine yayina okufuga Uganda 2026 era mu 7 tugenda kubeera nga tukola ki katumuwa akalulu video eno nyaga tujiwa obudde watana manyi okusharinga nyinga ku kasha button ogitambuze mu Facebook WhatsApp groups zonna njagala abantu bategeere ebyaddala Bobi Wine ayina amanyi sokola be video eno nga bakyali beekuba tumale tuyongereyo kisa kya Mukama agenda kukoma kunze. Yavuma Prime Minister Nabbanja, yavuma Namuganza Minister wa Abani Biche Bibuga, yavuma Honorable Bala Munga yakaveewuwe ku mukolo amuzizza mu bantu bamusonyiwe. Okusookera ddala nze Franka Serubiri ndi mukulembeze nze chairman w'obubondo bw'ekibiina kya NRM obukola omulimu gwa Nakyewa mu ggwanga Uganda ate nze assistant wa district y'Egomba omuviira ddala oyo omwana mumuyise kisa kya Mukama yiga erinnya yalikyusa juzi mu 2013 nga tusisinkanye president bwe twagenda ne tumulaba bwe twavaayo n'akyusa erinnya ye Wamala era erinnya liffe lyetukuzi tumanyi Wamala kubanga tubakuzizza ne tutambula nabo nga tubakotogedde ne tubaleeta mu maaso amangi kubanga kisa kya Mukama nze nasooka okumutwala ku TV y'eggwanga nga n'okunaaba tanaabye nga n'essaati ekitogi kino takifunye genda ku BBS obuuze Morris Mukiibi. Nze wano okugamba nti kisa kya Mukama abeere mu politics e Kampala nze mukono gwe ogwa ddyo ogwamuwonya n'okufa nga bamunoonya mu kalulu kali akawedde akaalimu alaali muhirwa ne Robira Lwakojo nga baakajja nze nga tuva mu kuziika mama actually muzadde waaba abatuma kisa kya Mukama abatuma kisa kya Mukama tubamanyi ebiro byonna mu bimanyi bya bufuzi by'Egomba ebyobufuzi by'Egomba ekyokuba nti nava ali mu kalulu ate nga mukyala wange ate nze pozi n'obutagenda ku mukolo gwe guno gwe yayiseeko president Egomba nengenda nensisinkana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyali mu kuziika w'omugenzi Mulonda ate nga nange Mulondo yali mukadde wange mu busomesa so nesobola nze genda ku mukolo ogwaliko president ewuwe kubanga lwaki ffe tetukolerera kulya ffe tukolerera kukuuma ligase n'abaana baffe tetusobola kutiririra Ssaabasajja Kabaka wa Buganda newankubadde nga mulimu ebyamawanga nti Abanyarwanda n'Abaganda wano mu Buganda tukyasobola kubaawula lwa nsonga ebiriwo kati essaawa zino ffenna bitugatta naye kyekyaleeta ne President Museveni ng'avudde ku mukolo gwa kisa kya Mukama najja ekkolo n'akola statement eyeetondera Obuganda ne statement eyeetondera Bannayuganda ku lw'ebyo bye babakoze ebitagenze bulungi babasonyiwe ekyo nno ffe kye tubadde tusuubira ne mwono omutoletoolo okukola naye nze sisobola kubanga baalonda ababaka ba Parliament naddala omubaka omukyalo ne babasuula era ffe kyannaku nnyo nti omubaka omukyalo waffe ndowooza okubanga abategeera nti gyali mu Parliament akatambi ke kaatambula ng'aweeweeta mu mutwe gwa musajja mu Parliament ate nga gwaweeweeta musajja mufumbo ffe kwe kujjukira ne tugamba nti empozi y'oyo omubaka w'eno yalinga eyazaawanga yabuula dda nga n'abantu baamufaako nga baamuvaako ng'emirimu gye balina omutuma ate bagituma Nameere nga nange mbagumya era nga mbaweereza olutatadde bwekanga bwekanzinga omuntu ali eri aweeweetwa mitwe gy'abasajja nga yavunaanyizibwa ku masaaji era ffe twamutuuma Kimweweesi erinnya lye tumuyita mu Masaka City obudde bwe buweddeko
era bye mbabuulira wano bulumi bw'abantu abantu bagwamu nnyo wa Masaka City baagiwa city ng'evudde mu byalo tubadde ne crisis management y'amaanyi kubanga abantu baffe bangi gye baabasomesa abantu abaali badde bakulemberamu sensitization meeya n'ababaka olwabawa akalulu ne bazaawa naddala omukyala ate ne batakwatagana kubanga ebibiina kye bajjira mu kibiina kimu kati baayawukana abamu ne basigalayo mu kibiina ekyabaleeta abalala ne bakola ekirala kwa ADF babiki something like that so abantu baffe ne basigala mu bbanga era njagala obbakakasa bannayuganda nti Masaka City has the biggest number of a swing vote mu ggwanga olwaleero Masaka City anaakonvinsinga swing vote era tebakulimba nti eri bagenda kulonda bibiina waliwo Masaka gye mulaba ku mikutu waliwo Masaka eya ground kati Masaka eya ground egenda kulonda kye bayita revolutionary vote akutta omumuli gwa revolutionary vote the face of that revolutionary vote yene yogera nabo Justin Naberenso era omuntu anaakonvinsinga kubanga ekika ky'abalonzi kati tulinanga bisatu abatagenda kulonda nga baanyiganye abali disappointed abatamanyi kyakukola abatakyalina nga kumpi anoonya n'ekibiina kyanawagira nakyo kimuguzi abantu baggwamu amaanyi kati anaasobola okuwembeggera anaasobola okutambula n'abantu abo yagenda okuwangula akalulu era nzuuno abantu ntambula nabo essaawa eno ndi wano ku ddoboozi ly'abantu okulonda e Masaka kwa ku kifo ky'omubaka omukyala gasiya buloolo banamwe network ebadde tuvuzeemu awo kagundi njagala twogere kuwaaye ku nsonga ey'ebintu ebyakobagira okwogerera era gwe gy'ogamba nti keebe ki sisobola butoogera kirungi ku gavumenti eno nti birungi bingi byekoze abaana bavaayo eyo ne bagamba nti tewali birungi gavumenti byekoze gamba nti ebintu ebyakolebwa ku mulembe gwa Amin ebisinga byonna byonna gavumenti eno ebisinga yabyonoona ensonga eyo oyinza gyogerako ki nga gwe agamba nti kama mbaya nembaya NRM forever era gavumenti eriko forever ogiwagidde ebbanga lingi naye bw'owulira statement bwetu nga bagamba nti ebintu ebyaliwo ku kiseera kya Amin byonna mubiridde bufiififi ne mubimenyaamenyamu obugumba the factory organization biki kakati walijja wano twogera n'abantu abamanyi waliwo abantu ab'emyaka gyange waliwo n'abantu abansinga emyaka abalabye ebintu bya wano kati guno omulembe ogwogerera ebintu bya Amin abamu tebamanyi bambi n'abalala balimbibwa fetuzze wano okulimbulula ensi nti gavumenti terina bintu bya Amin byeyayonoona abatera okwogera boogera ku malwaliro ga Amin okiwulidde eggulu nabinyonnyoddeku nti amalwaliro Amin yagazimba weegali owulidde gavumenti eno bwe yajja mu buyinza yaddamu negaddaabulula neekola nezimba n'amalala amapya genayogerako luli juzi abantu tebageeganye ono mu Kampala twalina amalwaliro ameka Amin galeka azimba waliwo eddwaliro ly'e-Mulago siri eryo boogera naye njagala nkutegeeza yadde bagaa nti Mulago tebajjanjaba naye eriyo abalwadde osanga bajjudde ekibatwalayo kiki oli afuna bufunyi kisiraani ng'asanze omuntu omubi n'atamukolako naye abantu balwalira e-Mulago nange nalwalirayo nembalayo omwezi mulamba